kasenyiga kanumamu naye waliwo omwami Kato Ashraf madde njagala kano kamesagi kamutuukeko ate nsaba buli alaba kamesagi kano akamusindikire. Kato Ashraf Seekakiti tannavaayo n'agamba nti bansondera emmotoka. Seekakiti tannaba kusaba ku mmotoka, naye bayizi be baasomesa be baasazeewo bamufunire ekirabo. Njagala buli alaba ka vidiyo kano kalaikinge kasheyalinge. Kato Ashraf ovudde n'ogamba nti Seekakiti yimiriza ekintu kino abantu bagenda kuweera mu sente za haramu. Naye Kato ekirabo abantu bonna b'okulagana nabo omanyi gye bajja ssente. Allah obomubaka we baali bawaddeko omuntu ovunaanyizibwa okuketta omuntu gy'ajja ssente. Ebirabo bikkirizibwa mu Busiraamu. Kino ekirabo baasazeewo kiwa Seekakiti. Omubaka wa Allah yaweewa ku birabo ng'ababimuwa si Basiraamu. Naye mu birabo bye baamuwa mwaliko abasawo n'agamba nti ze saagala basawo nsiiba. Ne bamuwa ekirabo eky'omukyala ye yazaala n'omwana omuggalanda eyasembayo ku baana omusanvu be yazaala, ye n'amutwala. Naye abaamuweereza ebirabo baiti bannabakusiramuka. Okitegedde? Kati abantu omuli Abasiraamu n'abatali Basiraamu bantu bangi bawuliriza Seekakiti baasazeewo ne bagamba kabamugulire emmotoka ng'ekirabo okumwebaza. Tannaba kusaba ku mmotoka, si ye Seeka gwe basoose okugulira emmotoka. Wasoose ka audio kwasookola ka vidiyo n'ogamba nti bajja gimulangira. Teri awaayo nga bamukase, buli muntu awaayo nga yeesiimye. Nsaba buli alaba vidiyo eno gitambuze, giraikinge, gisharinge paka wetuka ku Kato Ashraf. Ogamba nti nno mulimu n'abawala abeetunda bagenda kulya sente za haramu. Gwokola bizinesi abantu abagulako omanyi gye bajja sente zaabwe. Lekeraawo abantu mulekeraawo ensaalwa nga mugifuula kulumirirwa. Okitegedde? Abantu teri Allah bwe yabavunaanyizibwa kunoonya muntu gy'ajja ssente oba za hale baza haramu. Ekyo kiri wa Allah yekka, nomba kati yakirina. Neerekeraawo abantu mulekeraawo ensaalwa nga mwefuula nti nno mulumirirwa. Kugamba nti Seeka abantu bajja mwera mu sente za haramu, mmotoka ejja kubeera haramu. Ate navaayo kusabiriza mmotoka naye abamwagala si yekka Seeka gwe bawadde ebirabo. Abantu bangi babawa ebirabo, buli muntu gwayagala amuwa ebirabo. Baasazeewo ne bagamba Seeka waffe n'abatali Basiraamu nabo ebigambo bibakwatako, mulimu n'Abasiraamu se. Ne bagamba nti Seeka waffe tukole ki? Tumusondereyo emmotoka. Naffe waffe abeereko ki? Ng'abalokole bagulira abaabwe tannasaba ku mmotoka era tannayisaka. Walabeko vidiyo nanga Seekakiti asaba emmotoka. Kato Ashraf njagala message neekutuukeko. Nsaba buli agirabye giraikinge, gisharinge. Njagala etuuke ku Kato Ashraf. Seeka tannaba kusaba ku mmotoka. Abayizi be King Saha yatandise ekintu kino. Abamuwulidde ne balaba nga mutuufu kisaana ne bamwegattako, omuli Abasiraamu n'abatali. Ekyo kirabo ekiweebwa omuntu, si saddaaka wabula kirabo. Bayagadde muwayo kirabo. Nosala batugamba nti muno wakolera ekirungi musiime, oba nawe mukolera ekirungi batosobodde musabire. Kati basazeewo naye bamukolera ekirungi. Kwawo bonna Allah baye ebigambo bye ng'abiisirizzaako okunyiga emitima gyabwe n'okukyuka kw'emitima gyabwe. Ne basala bakole ki? Bafunire Seekakiti emmotoka. Kirabo tannaba kukisaba, tannaba kugisaba, tannaba kuba kalango konna nti nsaba mmotoka. Era ayina emmotoka mwatambulira. Naye abayizi be abamwagala ffenna nga mwefuli kirabo. Teri ajja gimulangira kubanga teri gwe bakase. Buli muntu awaayo ng'ayagala. Kato Ashraf lekerawo ebintu ebyo. Kyogala okugamba Seekakiti tannaba kulaba pulogulaamu eyo egenda mu maaso. Gw'omusinga yirimu tannaba giraba kukyanga batandika byongerako. Kyogala gw'omusinga yirimu.
ebirabo bikkirizibwa ate oli adayagala kimu nga tajja kusobola bwomu n'asalawo akole ki ayite mu bantu teri gwe bakaka teri gwe batumye buli muntu awayo nga yeyagalidde kuva ku ntobo ya mutima gwe okuwa seekawo ekirabo okitegedde awaddeyo omutwalo aba awadde seekawo ekirabo awaddeyo etaano awaddeyo obukadde lwaki gwogamba nti nengo tukebera hala era bwino omujja luddawo nga n'obasalamu bamuwanga ebirabo teyabigoba yamalanga kubabuuza nti sente muzijja luddawa kato Ashraf mulekeraawo ensaalwa nga muwuza nti mulumirirwa